ate gwe gwobuuza nze nyina okubuuza era ddenya kuba gwe mugenyi bonna abamawulire bwe bakusoose gy'obeera beebagenda tutambulira wamu mirimu naffe tukikuumenga O Uganda may go free for liberty together with always stand. tubaza olwolabo otuwadde fena n'otutambuza ntukeera mu kifo kino nga tulibala mu bulungi tukusaba byonna egenda okubeera mu kisenge kino tuteeremu omukisa okuwa amagezi n'okutegeera n'okukkaanya byonna ebitwala maaso ensi yattu Buganda bino byonna tukusaba nga tukkiriza nti gwasinga byonna era gwewalekula abakusayi era ne tuddamu nti Ekitibwa Katikkiro tuyanziza okutuwa emikisa okutukyazaako era ayakulembera Begisemero mikono gyange ttiimu yange n'ebinona okwenjulira batambudde nange mu lugendo luno olwa 10 years of space diana Friday okusera n'abatalo nga tunagimanyi nga tuzze mu butongole okusaba okubeera ng'ennyaffe omutole era okusaba ng'Omuganda Africana ekitiibwa Katikkiro of the artists nze njagala okwewaliza ddala n'Abaganda bonna n'olulimi ezinokweriza TV yaffe Uganda BBS ng'emiyembe nze njenyumiriza nnyo kuba mpadde platform okutuusa obubaka eri bafaani bange era Ssaabasajja ng'enne media CBS Uganda Ssaabasajja ng'enne n'Rebecca Mugerekera Uganda ensonga emaze okutuuka omukyala avudde mu kisenge najja mu lujjudde asabe omwami abeerewo ku kivvulu ebisigadde tumwabiwulira katwanize ekitiibwa Sseranga mukama wange Katikkiro enkya ya leero ofunye omugenyi ono Hajara Namukwaya ono mukama wange Mulindi erinnya lyakolese ku stage ekisinga omumunanyako Spice Diana mukama wange nga tuyita mu kulungamizibwa kwo n'ekiragiro kya Kabaka kubanga Kabaka yalaba abaana mu Uganda n'abantu bonna bali mu Buganda nti balina ebitone eby'enjawulo Kabaka n'atukwasa minisitule nnamba ne minisitule eyo yeya abavubuka emizannyo n'ebitone kamwanga tuli mu bitone era omugenyi yeyaze olwaleero y'omu ku abo abangi bozze osisinkana n'owa amagezi ag'enjawulo fe minisitule Ssaabasajja Kabaka yatulagira okulaba nti tuzuula ebitone tulera ebitone ate n'abo abayimbi ababa bayiseemu ne basobola okufuga ettutumi erijja n'ebitone byabwe
era mukama wange emabega kaawo era byetulabe bangi ngekitundu balikozesa bulala yinzayo okutegeeza mukama wange nti omukyala ono Spice Diana ettutumu lye tanalikozesa bubuzi kubanga yiyo emyaka 10 naye bwenaamunoonya mubakozesa ettutumu bulala mukama akyamusaasidde akyali kutte bulungi okulaba nti awa ekifaananyi ekirungi eri abalala baagala okujja mu tuluba ly'okuyimba. Mukama wange ekikulu ekiri ku myaka gino 10 gy'agenda okujaguza ku lunaku olw'okutaano atambudde emyaka 10 naye ng'obuvunaanyizibwa bwe buli tugamba nti emyaka 10 weebale era waliyo emirala emeka nze naawe kikulu nnyo waliyo emirala emeka bwe gityo kati ku ssaawa eno tulina okutandika okuteekateekera emyaka emirala oba ng'ovudde ku stage oba ng'okyali ku stage oba nga weeyongerayo omuzungu kyayita career transition bwona amala kino tuddawa abayimbi bangi basanze nti bavudde ku ddaala ate tetuzeemu bakola ki tetuzeemu balaba kuba tebateekateeka nti bwamala kino adda ku ki juzijuzi twali bato naye kati tukuze ate era juzijuzi tuli bakulu era tugenda kuddiwa buli muntu yenna bwatyo bw'atambula nekikulu nnyo okuteekateeka embeera eyo netusobola okutambulira. Mukama wange ayagala nnyo Bwakabaka era omwaka oguwedde twadduka naye emisinde y'omu ku bayimbi abatono abajja ne bannaabwe wano ne bagula emijoozi egya Kabaka birthday run omwaka oguwedde nolwekyo akabonero kaali kalungi nnyo keyalaga abalala ate tusuubira Mukama wange omwaka guno kaweza n'emyaka 10 ate agenda kujja tudduke ate mu ngeri ki ndala nnyo n'okuwagira emirimu gyaffe egy'enjawulo. Kama okusoomera kwe tulina nti abalimi bano tebafugika nga bafunye tutumu lisitize be bayitako okusoomeza okuliwo omulundi n'aba munene okusinga abamutwala so nga ate Mukama wange ne Bwakabaka bulina obukulembeze ne bweba munene otya ng'oli eyo tulina okubeera obukulembeze bwa Kabaka n'engeri tutambula kati nsaba abayimbi bonna gye bali bagoberere obukulembeze bwabwe bakiyita management naye kati Mukama wange kikwewuunyisa nti ennaku zino kitwayitanga management ate kati bagiyita gaali nange bwagiwuliddeko omuntu bagiyita ki gaali ekyogenda okutta abantu abanyumirwa omulimu gwaffe guno ogw'okuyimba so nga obuyimbi bizinensi ddala n'ensi yonna omuntu omu ayimba obulungi ayinza okulakulanya gy'ava n'akulakulanya Buganda ate n'akulakulanya Uganda eggwanga lyaffe n'ebitono ebigenda mu maaso. Mukama wange Spice Diana ono teyazze kuwulira nze bonna bonna bagambye bazze okwerira ate bw'abanga wakika kya mbogo Mukama wange afuna akakwate ak'ensusu kubanga ab'embogo buli lw'omusanga afukamira n'afumba kasitade mukyala n'omwami omukwasa Sseggwanga n'ayitaawo. Mukama wange mbadde Mukama wange kusaba ahojje omunyeeko gye tuli ate Mukama wange n'okwagaliza Spice Diana show ennungi olunaku olw'okutaano. Ssaabasajja Kabaka awangaale webale nnyo Robert Sserwanga Ssaalongo owekitiibwa eno owekitiibwa Israel Kitooke Kazibwe ye minisita w'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka omuntu mukulu ekyenkanidde awo bw'oba oyagala ensonga z'abantu bazimanye nga zisiibuka wano ye minisita ono atwala ensonga ezo era akuwadde ekitiibwa ky'amaanyi mbadde simusuubira nti ajja kujja okubeerawo kubanga
Oweekitiibwa Sserwanga ye minisitule yeeno Kabaka yagimukwasa, mulimu abavubuka, emizannyo n'ebitone. Naye Oweekitiibwa oli abadde anzanya obutabeerawo, awo nno munnange ndi wa mukisa. Ndeebaza okujja era nsanyusa nnyo okubalabako, nga bulijjo njagala nnyo abantu abajja wano mu Bulange, kubanga Bulange yaffe ffenna abantu abakola emirimu egy'enjawulo nga mmuli ne bannabitone. Bannabitone bonna balina nabo okumanya nti ng'abantu abawe bonna bwe bajja wano nabo balina eddembe okujja wano, kuba ffenna Kabaka yatuzaala, Kabaka ye kitaffe era omuzadde alera abaana be. N'olwekyo bannabitone nga ggwe sanyuka nnyo bwe mbalabako. Nkukulisa emyaka 10 ng'oli mu kisaawe eky'okusanyusa n'okuyimba. Emyaka 10 ku mulimu gwonna tegikoleka. Singa oyogera n'omusuubuzi n'agamba nti nsuubudde emyaka 10, obanga ffe bannamateeka bweweza emyaka 10 ng'okola amateeka osobola n'okulondebwa ng'omulamuzi w'ekkooti enkulu, high court. Oba tenaweza myaka 10 nga munnamateeka tebasobola kulonda nga mulamuzi wa kkooti enkulu, high court. Ekitegeeza nti mu myaka 10 omuntu abeera agunjidde ku mulimu gw'abaakola. Era batugamba nti kampuni oba emirimu egiweza emyaka 10 naddala mu nsi zino ento mitono nnyo. Abantu abasinga batandika okukola emirimu myaka 2, 3. Waliwo n'abayimbi nze bennani ba bannabitone abataweza myaka egyo bajja ne bajja wano waliwo ne basisinkana naye ndi muyimbi muto, noli muyimbi muto, naye bwentuuka kati sikyabalabu. Ekikulu emirimu gyonna gye tukola tetulina kugijjako maaso. Nagambye abantu mu bubaka bwange bwe nawadde obw'omwaka nti omulimu gw'okola gw'osazeewo okukola bukole n'amaanyi go gonna n'emmeeme eyo yonna n'okwagalako kwonna. Ate nakusomye ng'ogamba nti tewali kintu kyonna kiyinza kuyekikamu ku kkubo lyo. Ebyekitono ekyo n'ebisomye mu mawulire nti ne bw'aba musajja tojja mmuganya. Yabyogedde babiwandiseko mu mawulire, mbuza minisita wa mawulire yabirabye. Embeera mwolina okuwangulira, kubanga bw'oteemalira ku mirimu ebintu ebirala bikungula. Nabuuza Hajjat Boulevard Kiyimba Masaka alina woteeri. Nimugamba wasobola otya kuzimba woteeri yenu ng'oli mukazi namwandu bba yafa ng'ate mukazi muto. N'agamba kye nasooka kubeesonyiwa abasajja kubanga bandinemesezza emirimu gyange era bagenda kusuubula bintu by'omusajja ganjagala kukola benkeera. Bwatyo bwe yaŋŋamba. N'olwekyo kirungi nti emirimu guno gubaddeko emyaka 10 so ng'ate oli ne muyigirize n'emakerere watuukayo n'omala. Ate nga si kya bulijjo nnyo mu bannabitone. Okuyimba mirimu nga Oweekitiibwa Sserwanga bw'ayogera kufaananako omuntu akeera n'agenda mu nnimiro n'alima emmwanyi, kufaananako omuntu akwata ennyonyi n'agenda e China okusuubula, kufaananako akeera n'agenda mu olimo oba okusomesa mu ssomero oba okugenda okusiba ettaayi okukola obwalooyi, n'okuyimba bwe kifaanana. Era ntera okugamba bannabitone bw'ojja ku siteegi oba tozze kutusanyusa oba ozze kukola mulimu, okusanyuka kwe kujjira mu mulimu gwo. Oba ozze kukola mulimu oba tozze kusanyusa. Era bannabitone bangi ekyo tebakimanyi, kyebava ndooza beekola obusolosolo. Minisita bw'abadde ayogerako omulimu gwe kukola mulimu ogwo kiringa bw'ogenda nti tugambe oli mujjanjabi n'ozanyirazanyira mu bujjanjabi era oluusi abasawo nti bazanyazanya n'abalwadde era obujjanjabi tibutuuka. Bw'ojja wali ku siteegi oba ozze ku mulimu era omulimu okuyimba kuguwa budde n'amaanyi go gonna
era abayimbi bwe mbasisinkana bwe baba abayimbi abakyala nga ggwe nga balungi, omukyala omusi mulungi ab'embogo baba balagavu kaakati n'akulembeza obulungi n'atakulembeza mulimu era omulimu gumulema. Obulungi bwo ezo nvandiirwa, omuwendo kwe kuyimba gwe mulimu. Naye bafumba emmere tuba tutuulidde ettooke naye bateekako oluusi envendiirwa. Nakati ebudde waliwo baziyite oba ensugga, doodo, ezo nvandiirwa. Obulungi bwo nvandiirwa. Omulimu gwo guno ogw'okusanyusa n'okuyimba kye kikulu. Ate abayimbi abasajja nabo mbagamba kuba mbalaba nnyo bambala enjegere ne bakubba ebintuntu ku mubiri gyonna ebiwandikako ne bambala engatto. Nagendeyo ku mbaga omuyimbi nagye nali sirabangako ngatto efaanana bwetyo. Engatto ennyimbi esine n'omutwe gwange obunene ebijegerejegere oluusi bavuga emmotoka baagala emmotoka okutiisatiisa. Ebyo byonna nvandiirwa. Ndowooza omuyimbi omusajja bw'ayambala enjegere n'asumula essaati ne balaba ebikongoliro wano, baagala nnyo okulaga ebikongoliro wano ku bibuto okuliko ebikongoliro, abakyala ne bakuba embeeru. Ezo zonna nvandiirwa. Omulimu guli gwe mukulu. Abantu babagambye ogenda kuyimba ssaawa 2 ate otuse ssaawa 6 za kiro. Oyimba ennyimba 2 n'ovaawo n'obavuma n'okola ki? Oba totegedde nti guno mulimu. Era ekyo kye kiremesa abayimbi baffe okumanyibwa ne wabweru w'ensalo zaffe, kuba tebatwala kuyimba nti mulimu, balooza byakusanyusa, babakubira endulu nga batyo. Nkowoola abayimbi bonna bannabitone, si bayimbi bokka, waliwo abayimbi, waliwo abakuba ebyuma, waliwo abazinyi, waliwo abawandiika ennyimba. Bannabitone mutwale nti mulimu lwe bajja okuwangula. Omulimu gwonna okuguwangula olina okuba n'empisa. Akati nti ennyondooni n'amajambiya, kati omuntu bw'afiira mu ntalo ezo. Ekyokubiri, ffe abaagala okusanyusibwa tutya. Bwenna agenda mu konsati ye Alien Skin bayinza okunkubirayo ejjambiya oba ejjinja. Kiki ekibalwanyisa kye batasobola kuteesaako? Waliwo n'abantu abalala bonna basobola okubatuuza naye baba tebazze wano. Ensonga ne bazitereeza. Amaanyi g'omuyimbi tegali mu ggaali n'akatono. Eggaali ge gabinja ag'abayaayoyaaye ge batambula nago. Amaanyi g'omuyimbi g'amunnakitone gali mu kukuza kitone. Alien Skin nze nasooka okumuwulira omwaka oguwedde ndowooza. Nali ndi mu Amerika eyo, omuntu omu n'ampeereza obubaka nti kakati Kalaso looza ye Mayanja, Kabaka yali kyajje amuyita okumuyimbira ku mazaalibwa ge nti yakubye omuyimbi yakubye oluyi nomuyinza yakubye omuyimbi kyoli nti bamuyita Alien Skin. Nze basimuulirangako nti gyali naye naye gwe baakubye naye wammamba ye Patrick mu Rwanda oli ye Mayanja oba erinyedala yaani Pius Mayanja. Pius Mayanja kojjange Babangabi nti baalwanye era simanyi ebivulu byayiise. Bamayanja balina ekitone ekitayogerekeka. Twagala kubalaba nga bali mu nnyonyi bagenze kuyimba Nigeria, bagenze kuyimba South Africa, bagenze kuyimba eri mu Hollywood, eri mu biiti bye tubasuubira. Tetubasuubira mu bikonde, oba baagala bikonde bagende mu migwa benga gundi bwe yeekubye ono Rickman nani ne Grenade. Ebyo byakusaagasaaga tebirina buzibu. Kati bagenze ne bawalampa amayumba ne bakuba emmotoka. Bannambi n'omukuka balwaniriza saabina na kubimenya. Bwe munaateekwa okulwana mu kitone, ekitone kigenda kufa. Nabo weewalire ddala ebintu ebyo. Amaanyi gateeke mu kitone
era bannabitone kambayo n'amagezi amala mugendereza ebyobufuzi. Bannabyabufuzi babakozesa naye baakusanga olina ettutumu. Era waliwo munnabitone gwe nakigamba nemugamba gwe weekulibeeseza ku bannabyabufuzi naye baakumanya lwa kitone kyo. Bo si be baakufuula kyoli, gwe weefuula kyoli ng'okuza ekitone kyo. Kati ate okikutte ekitone kyo kiwadde bannabyabufuzi. Okulya eggi, okwesulya omuwula. Oba oyagala enkoko tolya magi, olina okugatereka ne gaalula. Bakusanze n'amagi go kuba baakusanze olina ettutumu kyova bakwesibako. Oludde ettutumu ly'oliwadde bannabyabufuzi. Bo bwe banaamala okutuula ku bigendererwa byabwe nga bakusuula ebbali ng'ate n'ekitone tokyasobola kukikuza. Kuba abantu bakulaba nga gwe oli munnabyabufuzi. Awo nno bannabitone mwegendereza ebyobufuzi. Omunnabyabufuzi munnabitone waddembe okuwagira ebyobufuzi era agenda n'alonda. Bayinza n'okukubira mugenda n'oyimba oba okuŋŋaana lwa byabufuzi ekyo tekirimu buzibu. Abamyufu bayinza okukugula, abakyenvu bayinza okukugula, ababbulu bayinza okukugula naye bw'omala okuyimba kuba gwe omulimo gwo ofaanana ng'afumba emmere. Bw'oba ofumba emmere bakuyita mu lukuuno lw'ebyobufuzi naye ofumbira emmere toyinza gana genda batunza mmere. Naye bw'omala batunza emmere wevaayo ate ogenda ogifumba awalala naye bwe bakukozesa oba olengedde kumpi. Awo nno nze ndabamu ebyobufuzi mu bavubuka bano abeerwanyarwanya naye amagezi gembawa mujja kulwana amaaso mugaggyemu mufe ate bali ababalwanya babasuuleyo. Njagala kumaliriza ebigambo byange n'ensonga ya bannabitone okusiga ssente. Ndabye bannabitone bangi bwe babanga amasannyalaze gabaweddeko nga tebalina ssente. Amasannyalaze genyamba ngeegamanya omukyala gaalina gagenda okutulaga ku Lwokutaano naye gaggwawo kubanga okuyimba kulinga misono. Omusono omulungi gudiba guggwako naye bangi amasannyalaze ge gabaggwako tebakyalina kyakulya. Naye ng'ate okuyimba, okuzannya katemba, okukuba ebyuma kulimu ssente nnyingi nnyo. Kulimu ssente nnyingi nnyo. Mukyala ono aŋŋambye nti bwe tubadde bali mu ofiisi nti nnaku za Ssekukkulu nti yayimbye ejjinja, nti yayimbye oba nawa, aŋŋambye luddawa, yayimbye simanya wa oba Masaka oba wa yonna ssente agenda ayoola. Yonna gy'ayimbye abadde tayoola ssente. Abadde ayoola oyazzeemu nti abadde ayoola. Kakati oba obadde oyoola olinga omusambi w'omupiira. Omusambi w'omupiira ayinza okutandika okufuna ssente nga alina emyaka 2. Agenda okuweza emyaka 3 akuze takyasobola kufuna ssente. Naye nga mu bbanga lyafunye ssente nnyingi, ssente ezo ozikutte otya? Muzisige z'amagezi gembawa ebintu biringa 3. Kubanga omunnabitone taba na budde. Bakola ekiro kyonna. Kati ngeze z'ennaku aŋŋambye nti mu nnaku za Ssekukkulu yasulanga agomoka. Ate nti emisana nga agenda kwegeza mu rihaaso. Kati talina budde. Bw'otaba na budde bizinesi kizibu okugirabirira n'ofunamu amagoba agategeerekeka. Naye muwole gavumenti ssente, treasury bills, bonds, mugende mu mabanka mugambe ba manager nti mpola ntya gavumenti ssente. Ssente zezo tezisobola kufa. Ate z'olina z'otandika nazo bukadde 5, bukadde 10 ogenda oyongerako ng'owola gavumenti ssente. Gavumenti amagoba geekuddiza bakiyita garanti ng'obuliri bwa wansi. Ani tosobola kwekyusa n'ogwa. Gavumenti eteeka okukuwa ssente ezo. Ebyekkubo limu. Ekkubo eryokubiri bya ttaka oluusi bakiyita real estate. Nalooyo ataliimu makoona akutere ssente zo mu ttaka osirike oba ennyumba. Kuba teyeetaaga kulagirira buli kaseera olw'ettaka. Ekyokusatu unit trusts era nabyo bifaananamu ng'okuwola gavumenti. Ezo insurance zitunda unit trusts. Ssente zo tezijja kufa. Akati mu myaka gino minisita gyakugambye emirala 10 egiri mu maaso go. Wegiggwerako nga ssente zo gyeziri ng'ate babadde bakuwa amagoba
kati osobola okuzijja n'okola ebintu ng'olina obudde obubirabirira. Tetwagala kuwulira nti Spice Diana omuyimbi asinze mu bayimbi bonna emyaka 2 myaka 10 okuva kati nti ate akomyewo wa Katikkiro ayagala kumuwa mugaati. Ensonga eyo enkulu eri bannabitone era bwe wajja wano ngibagamba n'abayimbi mbabuulira era nze ogwange mbeera ngumaze bwe muba tunoolidde ensobi teba yange ebeera yammwe. Naye twagala okulaakulana ebizimbe obw'amaanyi myaka 10 okuva kati nga ssente zeeyo ziri tezaafa tebaazikubbako kubanga teriiwo wagenze kuyimba gimbi eno olwo gye tuli kuyimba Kavumba simanyawa Nabugabo Sandi Beach wawawa eno gwe yalese mu bizinesi sente alya abba bubbi. Ensonga eyo ngitwale nankulu nammwe abavubuka mbuulire eno nammwe nga bemuwulira. Ekisembayo bampisa ogenda ku Serena nja kubeerayo. Nja kubeerayo ate bwe siwagire mukyala wange nawagirayo. Nja kubeerayo simanyi oba baminisita bano banaabeerayo nabo. Nja kubabuuza mpolampola bambuulire tugende tuwagire tulina okuwagira bannabitone nga bwe tuwagira abalimi b'emmwanyi nga bwe tuwagira abakola mu maofiisi nga bwe tuwagira abantu abakola emirimu kuba Kabaka yatugamba bwe tutaakole Buganda ejja kufeeba. Kati bano mirimu gye bakola era mirimu gwaffe ng'abakulembeze baabwe okubawagira. Naye nsanyusa ennyo okulaba era nkoowola abantu mwenna mugende mu Serena omuyimbi mumulabe amuyambi agenda kuyimbirako ne Masaka oba nawe balala n'omukono mugende mumulabe musanyukeko. Okusanyuka ndabuulira n'ebijja okusanyukako nakyo kirungi temujja kubeerawo nti mukola mugende muleke musanyuke babakuba ebiyimba mupulidde Kalunyaga mukazi oyo okwala kati kali katukuba emiziki babakuba emiziki musanyukeko. Okusanyuka nabyo eddagala temubeeraawo nti emirimu gibamazeewo Katikkiro waagendera mu konsert ate gwe lwaki tofuna budde. Kale Katonda abakuume abawe n'omukisa mu nteekateeka z'emirimu. Katimba obalangirira oluzungu sirina budde. Okay, olunaku olwaleero tubadde tukyaliddeko Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda okumuinvitinga ng'omu ku bagenyi baffe abayitirivu ab'ebitiibwa tugenda okuba nabo era eky'omukisa omulungi akkiriza agenda bba naffe ku Friday Serena Hotel. Ate nga muze mulaba support eva mu Buganda it being nti nange n'omukyala Muganda Namukwaya. I would love to, okuwa respect eyo n'okwongera okukatiriza ensonga y'Abannayuganda at large ng'Omunnayuganda bajje bansupporting Friday eno ku Serena Hotel nga celebrating emyaka 10 egy'endongo. Mu bantu b'okusuubira ebitwala ebyenjawulo Katikkiro y'omugenyi omukulu saawa zino. Yes, naye y'omu ku bagenyi abayitirivu ab'ebitiibwa. Yes. So ajja yenna akimanyi nti kati saa zino omugenyi omukulu gwagenda osanga agenda ku Katikkiro. Bangi enkugambe bangi naye y'omu ku b'ebitiibwa ennyo. Yes. Ebibadde munda awo okubuuliridde nnyo bingi nebakugambye ng'omuyimbi oba oli akulina kugoberera kubyo byonna osinza okuyiga oba byaba batandikiramu simakese. Ekyempisa kikulu nnyo ddala then n'ekyokuinvestinga ng'abayimbi ebintu bingi ezobirabye okunyomebwa okuliwo mu bayimbi ne batuvoola n'abagoba sibeetaaga wano musabiriza kugamba kiwe ekifaananyi kibi nnyo era tugambye tuyige okuinvestinga so that totuuka ku sseeri okuba omulimu gwaffe gulina we gutuuka ne guba nga tegukyali neyo vibe ng'emirimu egisinga naye gwo gwaffe gwanjawulo nti gulina time otuuka ne guvako muntu yenna alina time ye gyashayininga n'atuuka nga n'abalala balina okushayininga so kyetegekere era nkikutte nnyo nkiwuliriza kubanga kikulu nnyo nkirabyeko. Yes. Ngenda kirowoozaako ndabe ekikola kitya naye okasavinga of course okusavinga mbadde nsavingayo kongo obukyala naye ekyo investment eyo nja gitunula mungi nyongera ogitegeera kubanga ng'omuntu ow'ekitiibwa alabyeko alina ensonga lwaki abakugamba nti kola ekyo kubanga bo babaddeyo alina obuyigirize alina experience y'amaanyi so kiyinza oba nga twetaaga nakyo kiwuludde omanye ekyokukola. Mbagala nnyo bafanyi bange mwena mbajjukiza 10 January leero Friday eno ati kibulumale kitadde leero nze ndi sorry Friday eno Serena mbesunze nnyo mbagala nnyo mitwalo 15 gyokka ku mulyango ne table $3 million. Thank you very much.